Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Omulangirizi Professor Dr. Wasajja Kiwanuka. Katugende ku kyewalabye ekyokuna. Mu kubonesebwa kwange mu bulangirizi buno era kyenjagala okuteeka mu matu n'amaaso ga mmwe mwenna abandaba olwaleero kikwatagana n'ebyo byonna ebisoose ebisatu kino kyakuna kyekyobutonde Bwensi. Mu myaka egitabadde mingi nnyo tubadde n'ekyekimbe ekyatugwira. Ekimbe ekyo kyatunyola nnyo era ne kikosa ebintu bingi nnyo. Wabula ekimbe ekyo ate kyaleetamu n'ebirala kubanga ebintu ebyasinga okwonoonebwa ateera bwe butonde bw'ensi. Wabula nga yateera mu bintu bye tuzze tukola era twongedde mu maaso n'okugenda mu maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi. Akadde kano kino tekigenda kuba mu Uganda wokka, tekigenda kuba mu Africa yokka, mu nsi yonna. Embeera ye seasons oba embeera y'embeera z'obudde egenda kukyuka. We tubadde tumanyi nti gubadde musana ate ejja kuba nga nkuba. We tubadde tumanyi nti gubadde ba musana mutonotono ate gujja kuba mungi. Naye ng'ekintu ekisinga obukulu embeera zigenda kukyuka ez'embeera z'obudde. Tubadde twenyumiriza nnyo nti mu Africa tutobeka bulungi embeera zino n'obeera nga tufuna omusana omusaamusaamu n'enkuba ensaamusaamu bigenda kukyuka mu akadde kano. Seasons zigenda kukyuka era nga tujja kubeera nga tetukyasobola kumanya oba kano akadde tugenda kulima oba omusana gunaaba gumala oba nedda. Bino nno bisobola omwaka guno bireetawo ekigamba nti twetaagawo campaign eri clear ng'esimbye kubanga wano wali wasimbye obulamu. Obulamu bwaffe bwonna okusigala nga bukyalina amakulu kiva mu butonde bwaffe ng'egye tubukuumyemu. Ekintu ekyeraga mu byonna nti tutandise nnyo okuffe ennyo ku kuliisa omubiri guno n'ebintu ebimu oba n'okusanyusa omubiri kubanga bwe ngamba okuliisa kibanga ekyokulya obuli. Naye ogenda n'olaba nga bajjawo emiti ne bateekawo bulooka ne bateekawo seminti. Oli n'atamanya kiddirira entobazi oli n'aziyiwamu amayinja n'atabalirira amazzi ago agenda kuddawa. Akati ebyo byonna ekkuŋŋaanyizo y'ebigenda okuvaamu gwe mwaka guno gw'entikko. Osanga n'asimbye ebimuli ewaka nga ayagala omuti gubeere munyirivu naye ng'agwetoolooza kiseminti wasigadde ayera otalekaawo n'ataatayizawo bulungi nnyo. Kakati ekintu kye nalabye mu byonna nga bwe ŋŋambye ng'okyusakyusizza ekizibu ennyo kigenda kuba nti akasana kagenda twakako nnyo ate era n'enkuba bw'enaatonnya egenda tuyisa bubi. Mu mbeera ze zimu enkuba egenda kutonnyera mu budde bwe tutasuubiramu ate nga oluusi bw'eba nga ezze mu budde butasuubiramu egenda kuba nga nnyingi. Ebintu ebyo byonna byonna okusobola okubyeŋŋanga nga bwe ŋŋambye kigenda kuva mu nkola zaffe era nga kigenda kusoboka. Wano kijja kwetaagisa abantu okusalawo era n'eŋŋombo yayogerwako n'omwaka oguwedde ndowooza conference eyo baagiyita batya abamukulembeze b'amawanga bonna bwe baakuŋŋaanira ndowooza omulangira wa Bungereza Charles kati kabaka we yatuukira ekiseera n'abako yagiyita congress eyali eyitibwa etya eyali ey'obutonde. Naye baatuula butuuzi ne babako babayogera tebaawa way forward nabigenda kukolebwa. Wabula kati ebigambo bino bigenda ngeri bali gye bayogera mu nkiiko z'ensi yonna. Bino ebigambo byogerwa mu bubonero bw'endabye mu mwaka guno nti mmwe ababadde basimbye obulamu bwammwe ku ntambula y'obudde bw'ensi tugenda funa okusoomoozebwa okw'okubeera nti obudde bugenda kujjanga mu budde bwe tutabusuubira ng'enkuba ejja. Omulangirizi kankubuulire ssebo waliwo abazungu mu nsi ezo gy'oz'otambula bo balina sizoni ezibabonyaabonya bazirina nazo zakyuse omwaka guno. Obunnyogovu obuli e Bulaaya wenjogerera kati bwakubisizzaamu obunnyogovu bwa mirundi ng'ebiri ku bwali buzze bubeerawo emyaka egy'emabega. Mu mwaka guno kubanga njogera mu December January
obunnyogovu obuliyo kati butta n'okutta era bwe tubala ennamba lwakuba abazungu bagezi nnyo ebyo tebabi olw'okwagala okutumbula ebyobulambuzi ebimu tebabyogedde naye nabo beewuunya ki ekigenda mu maaso kwegamba mwaka mu kabonero n'obulangirizi obwokuna embeera y'obudde tebalike tetegeerekeke mangu okusinziira ku byemabega nga bwe tubadde tugibala omuntu akola atya nze ŋŋambye omwaka guno gavumenti yaffe oba babuwangwa oba bakulembeze bateeke essiira ku kutereeza ebikyamu ebireese embeera okutuuka wano kibeere kimu ku bisookerwako ku mwanjo okutereeza omanyi mu butonde bw'ensi obadde oyogerako bantu bazze ne bakola topiki nyingi ku butonde netuwulira sima conference ate global warming okijjeeyo bulungi era ndowooza enkola gy'owadde abannabyabufuzi nti buli omu akole ky'alina okukola okusobola okukola ekituufu ekyo tunakiyitako kuba otusuubiza solutions mweziri newankubadde obuzibu bwetwolokedde tetubulabangako njagala tubeere ng'omulangirizi otutwala ate ku kuteebe prediction endala eya 2023 sebo onosobola okusooka ne ssebo naye kaŋŋambe nti Ssaalongo mu bintu bino bye tulaba era bye tutunuulidde mu maaso gaffe waliwo ekintu kye twesembereza ennyo ekyetoolera ku kyekikola obulamu bw'omuntu okubeera n'amakulu nga kyekyokusoma okusoma kuno kwazze mu bifaananyi eby'omwaka guno nga amazima gali nti okusoma kuno twafuna okusoomoozebwa kituufu nti akadde kano ebyensoma byaffe osomesa omwana okuva mu nasale n'atuuka mu P7 nga talina kyamanyi era nga talina kyekakasa n'ayingira secondary n'agimalamu emyaka 6 era nga talina kyekakasa nti kyekino kubanga bwe bagiseetinga kakati mu myaka egyo aba yamaze okufuuka omuntu omukulu kubanga omwana wafulumira senior 6 abeera myaka 18 okusinza constitution ya Uganda omwana aba ayitibwa adult mu byafaayo by'ekigambo adult oba okunnyonnyola ekigambo adult kitegeeza omuntu akuze asobola okweyimirizawo yekka kyokka ate n'atuuka ku university ng'era atunulidde muzadde n'amaliriza ng'asoma emyaka 3 era nga talina kyategedde bw'aba nga alina byategedde nga bikutte bukusu kuyita bibuuzo njagala okwongerako ne kano nti amasomero agasinga ekyo kibanyumira nnyo kubanga omwana gy'akomye okuyita ennyo oba abaana gye bakoma okuyita bo gye bakoma okukola marketing yaabwe ne babeera nga basobola okuyingiza abaana bangi akati obuzibu obujjawo nti abaana gye bakomye okubeera abangi kigasa ssomero ne gye bakomye okuyita ennyo kigasa ssomero naye tekigasa abo bennyini abakoze obulungi kubanga ku nkomero ya byonna era abaana ne bayita bangi nnyo emirimu gya gavumenti giri mitono ate baba basomye kwekwata obulimu obwo obutini kitegeeza nti ensi eba terina kyesobola kweyongerako kirala kubanga abaana babasomesa kufiitingamu ebyo ebitono ebiriwo kyokka nga ate abafulumye bangi kati mu bulangirizi buno sebo tugenda abazadde ku byebuuza gyebi ekibuuzo kigenda kujja nnyo ku mwanjo tutandika okutunula ansa we ziri ansa wakati waffe we ziri sijja kubazza mabega nnyo kubagamba nti nno mu buwangwa bwaffe twasomesanga gye tuyita informal education nti omwana bwe yakulangamu yatwalibwanga ewa kojjaawe oba yasiigibwanga mu kisaakaate ew'omwami gye baayiganga okukomaga okulunda n'ebiringa ebyo era omwana we yakuliranga ng'alina kyamanyi akadde kano nja kugamba nti tulinawo ate ebifo abaana baffe bisobola batwala ne tubasomesa ebyemikono ebintu by'emikono kati ye solution emu bigenda kubeera ku mutindo nnyo omwaka guno abantu abalina ezo baziyita Directorate of Training Institution DTI bagenda kweyongera obungi abaana bagenda kubeera nga nabo bennyini naddala nga balabira ku bannaabwe nayogeddeko emabegako abaalemererwa kyokka nga essaawa eno asobola okwegulira emmotoka nga wezeza emyaka 21 kijja kwewuunyisa nga tabbye wabula nga alina amaanyi oba n'amagezi agasobola okwekulaakulanya bwe tunalaba mu katundu k'ebyemirimu ekintu kino kikulu nnyo era n'okulinaanya ensonga endala enkulu kubanga bw'oba weetegereza
ebyensoma bye tulina akadde kano bisinze kutunulira nnyo ku katundu akabadde akokubiri. Akatundu akokubiri kadde kabyanzikiriza. Okusoma kwaffe okusinga kwetoololedde nnyo ku baani abatandika amasomero. Amasomero gano gatandikiddwa abakatuliki, abaprotestante, abasiraamu. Era ebyokusoma kwaffe bisinga bibadde bitambulirawo ebityo. Ng'ojja kwesanga nti abaana batambulidde okugeza nga mu busiraamu batono nnyo ababadde bassa ekigambo byankulaakulana oba biki mu maaso. Lwaki? Kubanga obusiraamu bwo bwetoolera ku ddiini. Musoma Korani, ne musoma Korani, ne musoma Korani, ne musoma Korani. Kakati omwana agenda ofulumayo nga n'oluzungu olumu talumanyi, obanga n'ebintu ebiyinza, kubanga oluzungu olumu lwetaagisa okunnyonnyola ebibuuzo ebibuuzibwa ku university. Mazima. Naye ng'ate ye Oluwarabu ate alukuba budinda. Singa kibadde ekibuuzo kimuli mu Luwarabu. Singa ekibuuzo ekyo eky'ebyenkulaakulana ekya science, singa bagenda kituuka ku university, ate kitasoboka kubanga ntutambulira ku bufuzi obwaba ennimi ez'abafuzi abaki ab'amatwale. N'olwekyo ne tubeera ng'omwana ebyokusoma kwe kwonna bigattirire nga tasobola kutuuka ku ekyo ekiyandisaanidde. Kati nno mu bubonero bwe ndabye nga bwe ŋŋambye tugenda kuddayo nnyo ku bintu eby'emikono, tugenda kuddayo mu kussa ekitiibwa. Ebigambo nga kuyiga luzungu tebigenda kuba makulu nnyo. Oluzungu si kwe kusoma. Mazima. Ebitiibwa bino by'owulidde Professor Doctor bigenda kuggwamu amakulu nti bijja kuba byabo abagenda okukola naye nga si bya buli mwantu. Si abaana kutuuka kubanga bakiteekawo nnyo nti buli mwana alina okubeera ne diguli. Diguli si kyekikulu. Okuba n'obusobozi. Bazaagala ne maka gaabwe. Oli n'akuŋŋanya diguli mu kisenge. N'atimba kati n'atandika n'okulagira. Omwana ono kati tulina diguli y'obusomesa, tulina diguli y'ebyefuna, akati gwe twagala Bwannansi. Ne bw'abeera omwana tabiri. N'agamba Bwannansi ng'oluusi tamwetegereza na bwetegereza naye ng'ayagala agende ku university akole ebintu ebyo. Omugezi Ssebunya yateranga ogamba nti alina diguli 7 mu kitanda. Ne neebuuza yalina engeri gye yazibalabalangamu ng'agattako n'abaana. Agattako omukyala ye zaalina n'omukyala n'agattako n'alaga nyina diguli 7. Gabe bazadde abasobola okugamba nti abasomesa tubakooye tuweeyo kuwe bati n'okisoma nga tokyagadde. Nkutegedde bulungi. Kale n'olwekyo ebyensoma ebyo mbiraba nga bigenda kwekenneenyezebwa nnyo, wagenda kubawo ekibuuzo ddala bikitukola ng'abazadde kyekituufu n'abaana bennyini bajja kuyingira mu ttawuno naddala batuuse ku university okutandika okwebuuza kuba ddala ebintu bye basoma binaaba n'amakulu okusobola okweyimirizaawo. Bwe tutunuulira omwaka oguwedde we guggwereddeko abavubuka abayiiya naddala mu by'okuyimba. Waliwo omwana omu simumanyi linnya naye nawulira oluyimba nga ayimbye oluyimba olugamba nti nze ne mu kusoma nafunayo ng'abuuza ekibuuzo didaayi. Oli mutuufu. Ky'osonzeko ekyo kyennyini nti abantu bagenda kwebuuza ebibuuzo. Tulaba naye yafuna yu. Era alina waali kati. Kakati ekyo era kijja kutuyamba nnyo nga mu bifaananyi bye nafunye ebiddako mu katundu ak'okutaano. Mazima.